Ensonga z'ettaka ly'e Kasokoso neera nate zigguse. Kino kiddiridde abakungu mu kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku ttaka n'okuzimba amayumba ekya National Housing okulabikako eri akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa kunoonyereza ensansanya y'ensimbi mu bitongole bya gavumenti. Nga basoyezebwa kajojijoji w'ebibuuzo, abakungu babadde bennyonnyolako ku alipoota ya ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti ebalumiriza nga bwe baadiibuuda ensimbi z'omuwi w'omusolo bwe basasula obukadde bwa ddoola obuwerera ddala $5 eri kampuni ya Kireka Estates. Olw'ensonga nti kampuni eno yali egenda kusazaamu liizi y'ettaka ly'e Kasokoso wamu n'okutwala ekitongole kya National Housing mu mbuga z'amateeka, olwo ne basalawo okusasula ensimbi zino ng'engeri y'okumalira ensonga zino mu ngeri y'obwasseruganda. Ababaka kibaweddeko bwe basanze nga ne kampuni eyaweebwa ensimbi bwetamanyikiddwa nga n'abakungu b'ekitongole akawunta kwe bateeka ensimbi bwe batagimanyi. Kireka Estates, yes, which part? Mr. Chair, the money went to the lawyers, but from our standing bank account. Wabula yakuliye ekitongole kya National Housing Parit n'omujuni agamba nga kino bwe kyakolebwa okulaba nga beddiza ettaka ly'e Kasokoso kubanga kampuni ya Kireka Estates yali egenda kusazaamu liizi gye yali yabawa. Kireka Estates balina freehold title oba eririgo oba sirigo ebintu bya lawyers, naye twayita mu kooti ne tufuna consent judgment ne tusasula freehold title, and that's the interest we have in this land, ye interest yetulina mu ttaka eryo. So ebirala ebiriko byaba lawyers bajja kubiyingiramu babirowoozeko bwe babimaliriza ekyo kijja kugwera. Omubaka Twesige Nathan Itungo agamba nti kino kyali kikyamu okusinziira nti ensimbi zino zaali nnyingi era nga n'ekigendererwa kyazo tekyatuukirizibwa. Tekyasasuza ssente ezo wali kufuna ettaka, naye yadde ssente bazisasula ettaka tewaliina, wakyaliko abantu abali ku ttaka eryo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ettaka eryo bw'obalabanya ssente ezo ze baasasula $5 million eza $, singa bazitwala ne bazigula ne bagula ettaka awalala, kyandibadde kiyamba abanyayuganda nga ate nabo kibayamba nga baagala kutegeka abannayuganda okubeera n'amayumba amalungi n'okubeera obulungi, naye ssente ezo tebakola ekyo. Ettaka lino eryogerwako liweereza ddala obugazi bwa yiika 292 era nga singa libeera litwaliddwa ekitongole kya National Housing, amaka agali eyo mu 3000 ageesenza ku ttaka ly'e Kasokoso gaba gakusengulwa. Steven Tugarugayo, Kingdom TV. This is Kingdom TV.